Uba mwagala uba temwagala Kyagulanyi ye president. Kasitama z'okufuna factor bbiri weziti. Toddamu kubuuza anaazifuna taazifune. Genda otunuulire tweet eyakoleddwa Capitol Hill. Genda ogitunuulire. Already yamaze dde okufuna factor bbiri. Bungereza tagenda kufuguma. America agenda mugamba wagwani. Nga lwe bakikola okumuggyako pressure yateekebwawo. America agenda mugamba wagwani. Mutalo salulimu olokutaasa amatwalego nti walulimu. Endagaano yaffe egamba etya nti tukutambula babiri kakati yessawa tukikoleko bakulu. Kubanga ki Uganda's politics is determined in the UK. Determined, yogera ku determined, not influenced. Bungereza economy master waffe ye yatuwa independence y'ekiwanyi, ye yatuwa constitution yene y'ekiwanyi, ye yatuwa constitution bano mbaite okukola eyabwe. Naye determination of power is determined by the UK. Na kugamba it is history that tells us the present. Nyinza okugamba ekintu n'ogamba olimba. Katuddeyo. Deciding factor we asala wonti nti Sir Edward Lwangula Muteesa owokubiri yalina okuba president. Entebe yagimalako bbanga ki. Nga abazungu bano tebannayita mu Apollo Milton Obote. Nga tebannayita mu Apollo Milton Obote okumuggyako. Era Idi Amin Dada wajja nawamba Apollo Milton Obote kyatwali abazungu bano banga kyo kutufunisa Obote tu. Kikunyonyere kyenkunyonyola. Tukategedde banzire mu bupya. Nkidamu. Tukategedde bankadde mu bupya. Nkugambye amaanyi politics Museveni mweyechangira mwe yentebe. It is determined by the UK. However, it is influenced by the USA. Oshegera. His Excellency Kyagulanyi yagenze mu America. Ayogera na influencing power. Gwayogera naye. Kati it is up to America. Okwogera ne Bungereza. Entebe ekwatibwe edizibwa omuntu yawangula. According ku police yaabwe. Eno police si ya Museveni. Si ye. Yena just abade yechangira mu bwechangizi. Nkugambye deciding factor mu Uganda. Mukaluko ko kumwole nakaga mwebiri. Yasalawo nti Sir Edward Lwangula Muteesa owokubiri yagenda okutufuga. Ne bamulonda nafuna ebifo bingi nnyo mu Legislative Council. Era kye bakola okubanga bano bamanyi amaanyi geno power. Nti senga banakwata bukwasi Apollo Milton Obote ne bamuteeka ku ntebe. Bali bajja kufuna obuzibu. Oshegera kati kye bakola basoka ne bateekako Sir Edward Lwangula Muteesa owokubiri ne bamuteeka ku ntebe. Wabula ate era still bo ne bayitira mu Apollo Milton Obote na overthrowing Sir Edward Lwangula Muteesa owokubiri. Kati Idi Amin Dada nsanvu mugumu around there 1971 yes wajana wamba Apollo Milton Obote nga agenze mugundi mu Singapore mu Commonwealth Heads of State meeting yali mu Singapore. Idi Amin Dada namugamba todda. Idi Amin Dada taniko kweyita conqueror of the British Empire. Ostegera balwana nnyo okutuwa Obote tu. Bobe nyini abazungu bamugamba ogagenda kudda. Owo yagala watu yagala Amini n'abagamba kati baba wana mukomye wano. Namugamba tujja muleta. Uganda nefuna Obote tu. Ngozo kya amanyi gabano. Kati ono entebe mweyechangira. Alimba katumala okumaliza economic factor. Ogenda kakasako. Kati ono owabuteeka bwe nawe nabya research mind ono akute economy can influence everything. When it comes to the lobbyists, yeah. Abalina sente yazirina. Kati ne wanajja wano mu Uganda nga ina kyayagala okukola kigenda kumwanguyira koba katugende tumuterewe ki katumuterewe etteeka lino ne bateekawo eri etteeka lyo bagala okweta njagala otunulye etteeka eryo litunulidde nnyo target yaki America na economy. Then kakati wabigatta byonna nga amaze okubikola kwe kugamba nti Kyagulanyi tugenda kusiba emyaka 2 kamba sabire nnyo mubeerewo okulaba ku myaka 2 yago nga mugamusibye naye nga nze nkakasa titemugenda kulaba kuteeka eryo nga likola n'olunaku n'olumu tubuzaayo mwezi gumu bwe guti nkiddamu munna Uganda the countdown is still on tubuzaayo omwezi gumu gukyawera omuntu alina kwerayiza mwezi gwa 5 yes akatozereti omuntu alina kwerayiza mwezi gwa 5 omwezi tegukyawera bannange ebizibu byonna biva kukwera